ambadde ngezaako okuzimba emitima gy'Abannayuganda nti buli muntu yenna mu mutima gwe abadde alinamu akalulu era ng'abamu basuula tebeebase balonze ekintu kimu okuba nga basuula oba balonda. Neebaza Katonda nti mwenna abaakikoze kino kyakabenje nnyo okutunuulira olwaleero mbadde nterako okugamba abantu ekintu ekyokulabirako ne ŋŋamba nti okusanga omuntu nga mukadde waffe wa pulezidenti oba jjajja w'abantu bonna n'akeera enkya n'agamba nti mu Uganda bwe mba mugamba nti tulina abasirikale batono n'abawa advice n'agamba nti buli musirikale alina amasasi 120 n'osanga omuntu ng'avaayo okulumba omuntu w'emmundu ng'amazima gali nti talina nakasaale mu nnyumba ng'amazima gali nti talina yadde akaso naye n'awaayo obulamu okwaŋŋanga omuntu alina ekyokulwanyisa. Kyandibadde kyamagezi nnyo nti obukulembeze Katonda bw'aba ng'asaze otukye nti akalulu okusalawo okubeera kwani kwa Katonda. So n'olwekyo nsaba Bannayuganda bonna abampuliriza nti musobola okusigaza buli muntu okusigala ng'asobola okudda ku mulembe gwe ku mulimu gwe n'akola n'adda ku mirimu okwekalakaasa n'okulooza nti tujja kukola kino na kino tekireeta ekigenda yamba okujjako kyendooza nti kiyinza okuzza emabega ate ne weesanga nga ekinnuma nti n'alumanya ne ssalumanya byo tebyawula ojja kwesanga bw'ate atategedde kuba nzijukirako akalulu kaali kamu nali Namayingo district ku kisanja kya Honorable Dede ng'ajjako Okyeni baakuba essasi mu kavuyo omuvubuka yali akanika obugaali bwe ng'akanika akagaali essasi n'emukwata n'afa. Yalina akayumba ke ng'akaserese sayidi emu ekyannuma n'omukulembeze yawangula teyalowooza gamba nti kaddeyo ayambe omwana oli eyafiira obwereere n'akayumba nakati kakyali nga bwe kali nga bwe yakaleka ng'afudde bwe kaasigala. So kiki njagala okugamba tudde ku mirimu gyaffe tukole twagale eggwanga lyaffe kubanga ffe nze nga bwolaba omukolo gwe ntera nnyo gubalaga guno ffe okufuuka bwe tuti twawaayo obulamu bwaffe emirembe gibeewo. Sandyagadde obeere nga nze bwe nafuuka bwe nti bwe nno nze nafuuka bwe nti naye ate ggwe liyinza obutalowooza kugamba kalikwata omukono oba likwata okugulu liyinza okukwata omutima. Ekibuuzo kigamba bw'ogenda abaana bo baleseewa mukyala wo muleseewa bizinesi zo zileseewa lowooza ku ggwanga lyo yagala eggwanga lyo ne Katonda agenda kubeera wamu naawe.